Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibe mutandi je musinziro okutulaba. Nodin Ntege once again nga nyina owekitibwa omukungu Kabanda John. Nange nfuse mukungu se. Omukungu Kabanda John. Wolaga wanene. Nsanyusa okula. Sebo mukama wange nange ndi musanyufu nnyo okubeerako wano ku pano wamu naawe omusajja omu kubeebuzibwako mu byamawulire. Intelligent man. Ngezaako okuba n'amagezi okuteeka mu kondabe. Naye byensubi nga bwobimanyi byonna tuba tukola ki? Tugezaako bugeza. Amina sebo. So neŋŋamba nti nze ntambula naawe obenga osomesa ensi. Amina sebo. Oli ayagala okumanya Kabanda John yaani omutuufu. Kabanda John mu association ezitwala abasuubuzi mu ggwanga lino Uganda. Yenze chairman wa New Generation. Kubanga association bwezeegatta zikola kye tuyita Umbrella Board. Erinnya lya Umbrella Board eryo ye Federation of Uganda Traders Association zifuta. Era ntwala omukisa guno okwebaza nnyo Ministry y'ebyobusuubuzi okusalawo n'etuwa Umbrella Board mwe twegattira. Mwebale nnyo. Mwakoze federation? Si twakoze, twakola ebbanga ddene kyatwala emyaka kumpi 2 nga tuli mu kukiriziganya ebibiina ebyenjawulo ku butya bwe tuyinza okwegattira awamu tulabenga ensonga ezikosa obusuubuzi. Omuzungu kyagamba nti challenges that are affecting all traders in Uganda tuyinza tutya okuzimalawo. Kye twakola ne tukola eyo gye bayita Umbrella Board. Era ndi musanyufu nnyo olw'okuba abasuubuzi bangi bazze ne batwegattako era tutambulira wamu. Okay. Nina abanteekamu ssente ba Engo Tours and Travel. Engo Tours and Travel. Bano bakugamba nti ayina gy'olaga ayina olugendo. Balina super customs ziri ez'amalayo zi high roof. Mutambula kyekyo. Motoka ziri wired. Zirimu ne charger. Moto wotekawo oteeka essimu. Oteeka charger. Ebyokunywa oteeka omwo. So bannaffe balina engendo ez'okutambula families oyagala gendako Mweya Safari, oyagala Gulu, oyagala genda Arua, oyagala gendako mu kyalo. Ovudde Bulaaya oyagala kujja ku airport, oyagala kukutwala wa. Nze njagala genda Zanzibar. Eyo family car. Zanzibar ngenda genda mu December 27. Nange njagendako Zanzibar 27 mpaka kwa 3 mulumu. Nga 2 nkomewo insha Allah. So Ngo Tours and Travel bakutambuza mu mbeera yonna gye weetaaze. N'otuuka bulungi nga tolina pressure, bakuwerako driver ate n'emmotoka zaabwe empya. Bakubira oba baweereze WhatsApp gwali ebweru ali wano e Uganda olina olugendo olina family car super customs ziri ennungi zosobola okutambulako drone ez'omutawaana ne ziri high roof. 0782 041 685 bakubire oba baweereze WhatsApp. Osobola obabookinga mu advance, osobola obakubira ne ku olwo. Naye abookinze yaba beto okwewala okubeera naawe disappointed ku 0782 041 685. Engo Tours and Travel Uganda yonna bakutambuze. Kabanda John wanjisebo nakoma kulaba ku gundi ekololo ng'oli ne President Museveni n'engamba ono ye Kabanda waffe. Yenze wuuyo era nkukakasa nti tukyalwana okufiirawo okulaba nga obusuubuzi buno bufuna obwenkanya. Kubanga munaatusonyiwa bwe ng'okiraba bubi kye tukola nga tulwanirira omulimu guno naye tetulina kyakola kubanga bw'otunula famire zaffe gye tuva maama taata bajjajja bonna babadde basuubuzi kati tulina wakuddukira. So bwe tulaba omulimu guno nga gusaanawo tulwana ne tuteekamu n'ag'omu buto okulaba nga at least tufuna obwenkanya. Munaatusonyiwa era mukama wange ssebo omuntu yenna tadde eyo n'agamba nti Kabanda nnwanisa. Sirina muntu yenna alina gwe nnwanyisa wabula nnwanyisa policies ezigezaako okumenyawo obwenkanya bwaffe mu mulimu gwaffe.
waliwo yagamba nti abasuubuzi ekibakanya tebaagala kuwa misolo. Teri tebaagala bwagazi kuwa misolo kyova balwana buli kintu. Era olina abagamba ne munaleta gavumenti amu gye mwagala era mujja kuwa emisolo. Ekyo okimanyi. Mukama wange Alhaji Nordin Ntege njogera ebigambo bino nga seegwanyiza oba okweyagaliza naye nga nkubuulira amazima agali ne ku silver plate omuntu yenna galaba. Ekituufu kiri nti teriiyo fraternity oba kyetwalise sekita esasula misolo mu ggwanga lino Uganda ng'abasuubuzi. Ife ng'abasuubuzi twagala nnyo okusasula emisolo kubanga naffe tukimanyi nti mu misolo gino gye tuli mu kusasula gye gisasula abakozi ba gavumenti, gye gikola enguudo, gye gituteekerawo privileges ennungi, amalwaliro kubanga mugendamu eddagala n'ebirala bingi. Era naawe okimanyi bulungi nti mu ggwanga Uganda tewaliiwo mulimu gulimu mirembe, gubaddemu mirembe nga tetuleekaana, tetubeera mu byabufuzi, tetukola ki, era bituleetedde n'obuzibu bungi nga busuubuzi. Mbadde ndaba ku online ebiseera ebisinga oteekayo ekintu ompostinga oli najja n'agamba otugamba biki mmwe abasuubuzi abagana n'okujja okutwegattako mu struggle. Bane tetugaana bugaanyi n'omulimu guno gubadde kuteeka ku bunkenko butagambika. Yes, ebbanga ddene tujja okulwanirira eggwanga lyaffe abasuubuzi musigala nga mugudde amaduuka ne mufuna ebizibu mwagala ffe tubeegatteko. Era nze nakyaye nnyo bannabyabufuzi ku mulundi guno nti tulwanaganye ebbanga ddene nga tulaajana nsonga za iflis n'endala nga tulaba munnabyabufuzi yenna avaayo kubeegattako awo agambe bannanga abantu bano bafune obwenkanya ebbanga lyonna. Bannabyabufuzi badde batujereka bujerezi, twabayita muntu egatteko kuwoko tuwaaka mwagaana, twabayita okukola kino mwagaana, naye naffe tubalinze. Nze nkakasa nti wiini zonna nga bwe twazisaba omukulembeze w'eggwanga agenda kuzituwa. Kyokka ndindiridde bannabyabufuzi nabo okujja nga batuyita paafe ng'abasuubuzi eggwanga lyonna tulisaanikidde, ffe tuliyo, ffe tulonda, ffe tusasula emisolo, buli kimu kyonna. Era gavumenti eno yalibadde ng'etu appreciatinga n'etwagala nnyo, n'etusuusuuta, n'etubiibiita, n'etukolera buli kirungi kyonna nga buli kye tubasaba mutuwa buwi, kubanga amazima ga Katonda mu ggulu tubakoledde buli kirungi, tubawadde emisolo, tusasula buli bulumi bonna tubiiseemu nga n'okubataataaganya tetubayinaako buzibu. Mutukulembedde ne mutukalakata emyaka gyonna gye mwagala, ffe nga teri anyega. Ffe abasuubuzi ye fraternity esinga okubeera nga nnene ekitagambika, naye n'osanga terina na mubaka mu paalamenti, n'oleeta abakozi ba gavumenti batono nnyo mu ggwanga. Ekyo badde okimanyi? Abakozi ba gavumenti batono nnyo mu ggwanga, weebale nnyo, weebalire ddala. Naye okimanyi nti n'abakozi ba gavumenti balina ababaka mu paalamenti atali omu, nga balina ne baminisita wali ate nga ministry yaabwe Ministry of Labour, Gender and Social Development. Abantu abo eyo nayo yammwe nammwe muli Labour. bakozi. Ffe tuli ba private sector. Nedda muli bakozi. Kati batuyamba ki? Temwagala gendayo waliwo wetutatambudde, iffe tutambudde mu buli ofiisi nga twagala okufuna obwenkanya nga tebabutuwa. So mu mbeera efaanana bwetyo mbasaba muleke kutulabanga sireeti, muleke kutulabanga ekitagasa, ne mugambe abantu bano baagala ki. Mutunule ku nsonga ssemasonga ezinyiga abasuubuzi, muzikoleko, mweyagalire mu ggwanga lyammwe kubanga ffe bangi, buli kimu kyonna tukibalekedde mukikole nga bwe mukyagala, naye mulabise nga teffe bye tubakolera mulabikise nga abatabisiima. So basebo ne bannyabo buli omu waali, naye ng'olaba nti osobola okubaako kyokola, obusuubuzi buno ne bufuna obwenkanya. Gwe mulimo omwavu, omugagga, yasoma, ataasoma, buli omu mwalina okusooka okuddukira ate n'afuuka hero. So gavumenti erina okugutunuulira n'eriisa ejjogi, batuwe n'omubaka wa paalamenti ng'abasuubuzi, naffe tusobole okuba nga abasuubuzi mwagala nga mmwe abasuubuza nga mpulira wakaze mupi. Abo babakozi bali abakozesebwa ngabo, yes, abali mu NSSF, abo bo balina ababawolereza, bitongole ebirala, naye ffe banneekolera gyaffe oyo taba wammwe mmwe
era abasuubuzi mwena mwena okwetoloola eggwanga musiime pulezidenti wammwe mu ggwanga mwami Kabanda John abakiikirire mu paalamenti ekisanja kino ekijja ate kati ekintu oli mukiteesaako n'okufuuka automatically kino kiri automatic tosobola eno fraternity y'ebyobusuubuzi okuva gavumenti lwe yasalawo netugamba tubawadde federation bwe kitusaana bwe kiba kiri nti mulina federation already mulina federation yes mwetaaga abantu mugundi mu parliament ate si mubaka omu abantu nga 10 gavumenti twagala giteekako nnyo kazito kyakulabirako yes bwe tubanga abaliko obulemu bayina bakiikirirwa owulira yes bwe kibanga nawulira n'abakadde kati balina webali nnyo owulira abavubuka balina tulina owulira abajaasi balina bw'onojja ogattagatta abantu bangi bali awo bonna bonna balina ababaka naye omusuubuzi asasula omusolo abajaasi tebalinaayo babaayo nga na 5 n'okwongera enamba sigirina wano nti exact naye kitegeeza bwe ntunira the population ey'amagye netunira population gy'oŋŋambye ey'omusuubuzi yes kyovola nkugabe bwe babawo ababaka 10 why ebintu byonna mu Uganda oba mu nsi bitambulira ku finance webale nnyo ebintu bitambulira ku finance kitegeeza omuntu ono ayina okubeera involved mubiteesebwa kyova olaba obutabeera na mubaka mu paalamenti ng'abasuubuzi ba Uganda tunyigiriziddwa nnyo ekitagambika ekisooka omusajja ajja n'akola etteeka erifuga omupangisa ne landiroodi we ng'alikola si musuubuzi tamanyi gye basuubula si mupangisa tasuubulangako maama we ne taata we bali mu gavumenti okuva lwe bazaalibwa ebbanga lyonna bino tabimanyi n'ayimirira bw'ati n'agamba abo babongeze we baagalidde we baagalira babagobe mu maduuka kuba oliziba nnyumba ze kubanga tabimanyi so ne tusaba ne tugamba no at this moment ife ng'abasuubuzi katwekiikirire ne gavumenti tujangulize ate n'abasuubuzi kyembadde ndowooza yes wabeerewo qualification si bino ebitabo nti omusuubuzi ono asuubulidde emyaka egitakka wansi w'emeka weetaano era bw'ogenda n'obuuza abantu 10 bamumanyi nti oyo abadde ebyaffe ebyobusuubuzi tebiriimu nagenda kubuuza tuba ne kye bayita trading license oleeta ndeete n'oziteeka okuba teryasobola zicupula no nagamba nti lwaki nze nkitwala bwentyo yes nodi nsobola okuba ne capacity yes ekola trading license nze neneeberera ekkololo nkola birala ndiroya ndigundi naye kati era ebyaddala ng'ebigenda mu maaso mu musuubuzi sibimanyi kale olw'okuba kale abaako ne kali nti kuba ebimunyiga yadde ali kololo oba wa naye bimutwalako naye mbadde njagala ono Kabanda gw'osanga mu mpale ze ezakkaki ng'asala kikuubo ate kati nyambuse gundi emmotoka zisibye naye olaba Haji bw'otunuulira federation yaffe kati kubanga eri well organized igwe okubeera member automatically nimba mmanyi nti Nurudini Ntega akolera wali era edduuka lyo liba limanyiddwa eno ffe tugenda kwetereza mu federation tuleete omubaka nga bwolaba bwe kiri mu bakozi tuleete ababaka so basebo ne bannyabo buli omu gyali mbasaba ne sekusaba yenna President Museveni taasa abasuubuzi bano kuba kati tunula olabe weakness ffeffe nnyini twayimirira ntukusaba ne tugamba your excellency tuyambe bazetinge values enakawa
bakama baffe aba revenue nga gazetting values kyekiriwo ate gazetting the values igwogende China okusuubula kano akakopo otegeere nti akakopo kensuubudde emitwalo emeka ngenda kasasulira 2,000 eza Uganda okibalira Uganda nga tonnafuluma nakufuluma weebale nnyo kibadde kitya twakisaba naye bakama baffe aba URA sooka ombulire kyali kitya oba kiri kitya essaawa eno wayise weeks 2 ziringanga 2 weeks 2 leero wenkikugambidde ennaku z'omwezi ziri mmeka si 2 leero kati wayisewo weeks engezi nga 2 batandise bagazetinze ezimu ku values naye ate bakafudde akakodyo ate ak'okunyigiriza ennyo tutandike okugamba nti tuddeyo ku nkola eri gye tubaddemu enkadde kubanga eri yaddeyaddeko tebaagala tufuula paati lindako gazetting the values ekisooka kya byonna President Museveni twamusaba ntumugaa tuli mu ggwanga Uganda n'abasuubuzi bannaffe bakwagadde nnyo ekitagambika ne batateekerawo gavumenti miziziko ne tusasula emisolo mu budde ne twagala bannaffe ne tusomesa abantu tuyigiriza abalala okusuubula kwega munnayuganda naaba nga tanyigirizibwa mutuwadde ne federation ne mutatuwa ssente zonna wadde budget ne tukulaga nti tutambula eggwanga lyonna tulabe nga tuyita abasuubuzi ffenna tutambulire wamu twanguyizeeko gavumenti ku nkola zaayo ekyo netukikola kakati netumusaba netumugamba tubadde tusaba tugazetinga values zino omuntu kimwanguyire bw'abanga ayagala kusasula musolo guno nga n'omupya amanya mangu nti akakopo kano kasasula ssente bweziti ekirala ng'omuntu bw'amala okusasula omusolo ennakawa konteyinayo netandika okutambula nejja mu kikubo gitikkula teri agitawaanya nti ate omusolo gw'osasudde ate tegumala nga ate ayina empapula kubanga luli obadde otambula ng'olina empapula zo olina kusinkana nagamba kabanda omusolo gw'osasudde mutono giwe togizzeeyo ate ng'eno waffe mu busuubuzi tubala time kati ntulowooza nti banagazetinga values zino kigenda kuyamba omusuubuzi owa bulijjo okulaba ng'ebintu byakola byonna byanguwa naye bakama baffe batandise okugazetinga values ekisooka emiwendo ne bajambusa nnyo ne gibeera waggulu ekirala omuntu nga singa omala okuverifying kubanga bakugamba nti ebintu by'oba otuwa nga tebinnaba kujja eno ku verification kakasa nti byonna biri ku parking list parking list ye document okubeera buli kintu kyonna ekiri mu konteyina naye jjukira nti bwe tubadde luli nga tuverifyingira ebintu ennakawa nga eyasuubudde obukopo buno mukama yeebale bw'abutuusa ennakawa nga mulimu 5 bwatise nga ofiisi agenda kuwandiika ku lupapula nti tusanzeemu obukopo buno 500 nga bwonna bwayatise kato kyasobola kukikola era we bakusangira ng'obumu bwayatise bwonna olina okuba nga obusasula omusolo gw'omanyi ate bwe basanga busatu nga tebuli ku lupapula luno ku verification gye tukugambye oba kye tuyita parking list bakuba siiza ne bakuba ne fayini ezo zonna ssente ze bakwongeramu anti waliwo omuchina bw'aba akutikkira ebintu omugulako obukopo buno 6 ye kyakola n'aleetayoko ku design empya nga takugambye akuwe ku surprise kati bw'otuuka e Uganda bw'obutunda ne babuyayanira ng'oddayo ng'obugulako ye omuchina yakikola oba bamanyi okututeramu obusawo bwa sukaali tonnamusaba ku sukaali wo naye ogenda okugula booti konteyina ng'erimu ensawo za sukaali 4 ezo ofuna siiza yeki siiza ebanga fayini nti bagikuba konteyina baga nti tugisiizinze tugisanzeemu ebintu ebitali bituufu ekwatiddwa kati bwekwatibwa bakuba fayini ng'eri waggulu nnyo ate kwogwo basobola n'okugattako fayinizi kati ntusaba nti commissioner general wamu n'olukiiko lwo tubeebaza mwebale kuweereza bulungi bannayuganda mwebalire ddala ssebo naye bwe muba mukola ebintu bino mutegeere nti waliwo abakulembera abasuubuzi bano ebintu bino bye byatulwanya ku mulundi guli era tugenda kuddamu tulwane kubanga ife twagala bwenkanya temugenda kujja kuzannyira ku kapito waffe ife abasuubuzi nga mukimanyi bulungi nti omusuubuzi kebeere gavumenti temuwangayo ku surprise nti no sente zizino zakwewola oba zizino tuzibawadde nga sekita ereeta omusolo mu ggwanga tuli bakambwe nnyo ku nsonga eno immediately tugenda bawandiikira ebbaluwa nga URA mutuyite
tutuule wansi mu gazeti nge values zino oyagala URA etikule container yo wagigambye nyinamu amasaati ekikabu ekiti kaleno azalo tonnatuukayo ku saati fe kye twetaaga buli ekikolebwa mu URA muyina okutuyita mu kitongole ne mugamba bannaye tutandise okugazetinga values zino naye tugenda kukola ABCD naffe tuwakanye muleke tuteekangako amateeka nga nammwe temusobola gabeerako mwagala twogere ebyama lwaki mututeekangako amateeka nga nammwe mwennyini abagatuteekako ate mwe temugasobola tuyinza kuddira mwana wa munno obadde oŋŋamba kati olw'okuba babagaye bagazetinge prices values oba values ntino zogenda owa kino kati bo bataddewo kiremya bafiirirwawa nga bagazetinze kati bo bafiirirwa nali kugambye naye ogenda kuŋŋamba era kyenjagala bafiirirwawa bwe kibeera gazeted fair emirimu giba gigenze tewaba ddiiru tewaba ddiiru kubanga bw'otunuulira n'essaawa eno nti ku YM7 kibiina kyabyabufuzi nedda twaligaye nti eyo bankola katugambe oli mu Mbaasa mumaze okukola verification omaze okuteekako ku lupapula otaddeko buli kimu eyo document twali giyise YM7 kati entry oluyingira wano e Uganda muddamu ne muvalifeyinga buto gye twaliyise IM4 okebera parking list yo omulundi ogwaliradde ng'ogusembayo etaalinga n'ebiri bye mwabala gena maaso kati tulaba nti ate ono clearing agent azeemu okubba ate ssente endala ez'obwereere kubanga taba talina kyagenda kukola ekisooka kya byonna wa verifyinga ddeeri onaddamu ate era waagalawo agent era akubba ssente agent aba wange naye mba nnina omusasula kati nfe kyetwagala bwe tuba tugenze mu nsonga zino ez'ogazetinga waliwo costs ezimu ezigenda okuwona omusuubuzi agenda okuwona singa tunaaba tutudde ffenna n'ekitongole Mr. Commissioner General saagala tulabikenga abantu ababateekako emmere balwanyisa saagala ezo zoogera kubanga ensonga lwaki sigenda kwogera costs za clearing agent biba byakuteesa anje ompa estimate bwe naagenda okuestimatinga ssente owa URA agent zakujjako nedda agent era akolera wakati w'emiliyoni 17 ku buli konteyina naye teziba ezo zokka ebirala saagala kuntinkuula mu lubuto naye nkugamba amazima amatuufu agaliwo nti twetaaga okutuula wansi mu kugazetinga values zino twesetinge abantu babiri nze omusuubuzi naawe Commissioner General oba gwe URA atujjako omusolo ekyo bwe kinaagaana ne ku kino tugenda kuddamu tulwane oŋŋambye nti kati yo URA yakoze etya ng'egazetinga kati yo kye yakoze yataddemu obungodiira bungi butya ekisooka yagenze nerondayo values eziri waggulu ennyo ze yaleese n'eziteekako jjukira luli bibadde byakukkaanya kati ng'ogamba kano example nti kano nga okugeza luli ku mulundi guli akantu kano kabadde kaba n'emisolo ng'ena kano akamu kamu ekisobozesa ono wa URA atudde ku kompyuta okwogera olulimi olutuufu oludikya oluwulirwa abaganda lwe bayita olulimi oluganda nti nkuwadde $1 baba naawe ndeka kale 0.5 okiraba nti ne mujja nga munegotiatinga ntugakanya ntugamba no your excellency ekintu kino kisaana kubeera na misolo ena tutule wansi ku mmeeza otuwe omusolo gumu emitolo ena gino giba gityena gitya kana akakopo kabeerako emisolo ena gitya ginteme bayinza okukawa ne bagamba kayina 0.2 eyaki eyo omusolo tugusasula mu $. anti mpulira 0.2 mbadde manyi ku ssente ezakaguze 0.2 ezakaguze ku zakaguze ne kaba ne 0.7 ne kaba ne 0.9 nga yaki
ne kaba ne $10 andi njagala jengo zintemera 0.2 sente zakaguze 0.7 ezo zezaki era ze zakaguze emisolo mingi nnyo gy'osasula ku kantu kamu kano naye mbadde nkugamba nti bw'otuuka ku import duty ng'osasula omusolo bwe tusasula ogw'ebintu ebiva ebweru kano basobola okukateekako values nga nnya kwezo value ennya nga bakugamba nti egyo gy'emisolo oluusi bw'atasasula zino asasule zino bw'atasasula zino asasule zino ontegedde bulungi mpulira bw'aba asasudde zino naye osooka n'omunyiga n'olabo baana asasula zino kyetwajjanga ekigambo kye twayogeranga nti lwaki omusolo tugulamuzanga abalamuza kiro y'ennyama ku mudaala abagulamu owino nti mbadde nkusaba naawe salamu mpa 0.2 nagamba nedda naye kankuwe 5 okiraba kakati URA eyo eri ebadde eriira awo era weeyagala tudde kubanga kati njagala kulaba yo weeriirawo etya mumaze okukkaanya nkole ogenda kusibira mu 0.4 anti eyo oba oyina ogisasulira tayinza kumala gagikuwa eya wansi kati fe kyetwali tugoba nti yagamba okay oyina kuwa 0.9 yes naye kale kankwe 0.4 kintu kidogo naye miliyoni za 2 nzaagala wali mu nsonda ng'ogenda oziteekayo kakati ne tukiyiza amagezi ntugana naye tuyinza kukola tutya nti ekikopo kino kibeere n'omusolo omutuufu nti gumu tewaliwo mulala kati kwe batadde obungodiira bungi nnyo noguza mpulira ne president ng'agamba obubbi bw'omusolo buli mu URA munda mwennyini wakiwulirako bulungi nnyo kakati ife ne tukireeta naye bo ne batukuba tekinikale ku kyoyagala kwennyini kwazimbidde ne bajjayo ebitabo kati essaawa zino we twogerera ate omusolo gukaaye bukaayi bo kye baakoze baagala tugambe nedda tuddeyo ku nkola eri enki ate no nkambwe ye waakulindira ffe tukugamba nno ne kino kye twasaba bw'oba oli mukitereeza tuyite tukanye ogambe ngenda kukola kino ng'abantu naye bano kye bakola ne basalawo kuyita basuubuzi banoonyaayo abantu abaabwe President wa Federation n'atamanya ne bayisa ne bagamba era ndabera yes naye gundi oli kajjala naye nkugamba ebigambo bino Haji Nordini Ntege oli mukwano gwange ebbanga ddene oba kufa bagenda kututta you were senior businessman kuzibula atudde nkimanyi naye nkugamba ebigambo bino nti bano bagenda kumala kututta okukola bino ebintu bino ebyannagalale bye tutategeera lino eggwanga lyaffe okugazeetinga muntu nga baagala kulemesa bulemesa era for us we are ready to fight paka bwe tunaafuna obwenkanya kubanga mwe mutulabanga abayungwe olw'okuba mwakiteeka mu mutwe gwammwe ne mulowooza nti abantu abakola bizinensi balina kuba bafeeriya abalemereddwa eyo be bajja ne bakola bizinensi era mwatukazaako n'ekigamba nti tetwasoma oyo nosensi tetugenda kumukkiriza kubanga ife ekyokukola tukimanyi tumanyi okwerwanako yes kati mugenda anti kati ate kyoli mu kulwanyisa president ye yabatuma bakole ekyo anti kati bo bakitaddemu obungodiira ffe tubagamba kino bw'oba okikola naffe tuyite kati mugenda kutamiza president kino tekyetaaga na mukulembeze wa ggwanga kudda ku nsonga eno URA ekitongole kyekirina okuyita ffe abasuubuzi tutule wansi ku mmeeza bagambe mwasaba kino era tutandise okukitekesa mu nkola naye mwali agadde kitambule kitya nti kabando nziba konze nedda wano sikubba naawe teekayo tupenetratinga tukole ate tunaabeera nga tuli mu kulwana olina okusoloza emisolo nange nina okukolera mu mbeera ennungi yembeera yokkayoka gye tulina okutambuliramu so mbayozayoza abasuubuzi mwenna mu ggwanga nti essaawa yonna mbalaba nga batuwadde ababaka mu paalamenti naffe tutandike okwekiikirira bino byonna tugenda kuddamu kubiraba omuntu okuleeta ifulisi nga tamanyi neegenda kukola etya tamanyi n'abantu batuufu balina giteekako lwakuba nti abantu betulina mu paalamenti bakibogwe tebamanyi gwe balina kukwata ensonga za busuubuzi era obukiiko abo baveeko abo nina omusajja n'addeeko abaala eyo eri mu Lukiga nga tugenze okukyalira ku basuubuzi baffe basuubuzi bannaffe abali eyo
kozi mamali ba federation omu omusuubuzi nanga nti mwami Kabanda abo abali mu parliament n'abali ma offices aga URA basoma naye basiru tebalina magezi ne muga tovuma abantu nangamba kye kituufu kubanga beerabira nti abantu be bali mu kuteeseza ate abatasoma n'okuvuma abantu abatalina magezi anti tubalaba because someone atalina common sense nze mwewuunya okuyimirira nayise etteeka ng'akimanyi nti ligenda kumunyigiriza linyigirize n'omwana we n'omuzzukulu ne jjajjaawe ne nnyina ali ewaka yeebase kubanga beebaka ku mifaliso gye tutunda balya bye tusuubula so mutandika okwefumiitiriza mmwe buli muntu yenna yena gy'ali kano akaseera kazibu nnyo kakwefumiitiriza omuntu yenna yena ateefumiitiriza aba wa kibogwe era tugenda kubayisaamu eggaali wekyetaagisizza. Kabanda nja kukuzza neyanza ssebo naye nyina kyenjagala okukubuuza okyogereko katono eddakiika nga 5. yesebo singa bakugamba nti Kabanda ddamu restructuring emisolo okyuse emisolo gibe ng'omusuubuzi gimufevalinga aye ne gavumenti efunemu oyinza kukikola nga gavumenti egenda kufiirwa gavumenti eyinza okunneebaza n'enjogerwako ne mu bitabo oyinza kukola ki ekisooka kya byonna nzijawo emisolo mu kiro nenteekawo privileges kozo ongambye kuywala yokka oba oyagala kati ompadde ku structuringa gavumenti efune emisolo efune bulungi ssente ate nga n'abaziwa bagamba kiriya kyensookerako nsooka okugyawo emisolo mu kiro kuba kati olwo ndi bwe ndi nze sipiika nze Amongi nzigyawo emisolo mu kiro nenteekawo privileges ezisobozesa abantu okukolera wano ebintu ng'akolera wano afuna n'asika mawanga kuba ne kati eggwanga we lite babaganye kola gwe kiki oyinza oteekawo nze privilege oyinza okuwa bannayuganda privilege esooka nsooka nempa abantu zi tax holiday abakolera wano ebintu nga gwe bw'otandikawo factory tukuwaayo emyaka 10 nga tosasula musolo kubanga omusolo oba ogusasulira eno mu bakozi ne matiri yayingira mu factory sooka ontwale omusuubuzi tusooke musuubuzi kati ekisooka kya byonna maze okugyawo emisolo mu kiro n'ensala emisolo negika wansi kisobozese emisolo mu kiro ginyigiriza gitya omusuubuzi era bw'ogijjawo tusooke tumanye gibanyigiriza batya abasuubuzi abasuubuzi we gibanyigiririza ekisooka kya byonna giteekawo okubba emisolo nti abantu bayita mu nsiko okusinga okuyita direct era bw'ogenda n'okebeera ojja kulaba nga abantu abakukusa ebintu bangi nnyo okusinga ate abaali badde basasula ki emisolo kwezo item zanamu omusanvu etya kiro wa wenyigiririza ekisooka kya byonna toyinza kupima pulinta mu kiro eba ezitowa nnyo kiba kitegeeza nti omusolo gugenda kuba mungi nnyo ekinyigiriza omuntu oyo obutaddamu kukola ki kusuubula omusolo guli nti bagamba kiro ewa musolo bweguti kiro esasula omusolo bweguti nga tebavudde ku value bateeka ku minzaani ne bapima ne baga nti buli kiro ya sente bweziti kati gwe ekitegeeza nti gwe ekitegeeza nti gwe asuubula ebyoya toyinza kwenkanankana ne Kabanda ate asuubula pulinta gwe asuubula emisumaali toyinza kwenkanankana n'oli asuubula bushifuni oli waleeta bi power bank ebyo bizitowa yadde by'etaano oba 6 weebale nnyo nze neneeta bugundi bukebo yes owa iPhone yadde bw'etaano yes kiteze ko nkateekako nekazitowa nnyo bi power bank ejja kuva mu kiro 10 weebale nnyo ate nga bukebo bwa iPhone yes muve mu kiro 10 kakati ontegedde bulungi bwekityo bwe kiri kati ebintu abantu ne babivaako ne baba nga tebakyasuubula abantu bwe balaba ng'onwa power bank kijja munyiga nnyo n'anoonya bwayingira ggwanga nga tasasudde so gwe bw'okijjawo ne tupima value y'ekintu Kabanda point ezooka parliament abasuubuzi obakiikiridde neggwanga lifunyeemu eyokubiri nsalira ddala emisolo ne gibeera mitono percentage ki okugeza tugeze container ewa account import duty tusasula 35% yeriwa 35% ku buli kintu kyoleese emisolo mingi nnyo mulimu infrastructure levy mulimu gundi mulimu VAT mulimu bingi
35% ntino import duty ku kintu kyo jebweru ene simu njiguze milioni 10 osoka no sasula obusatu ekitundu obuteka wali obusatu ekitundu 35%. mpulira kakati bwomala okugisasula ate noyongerako VAT okuyingira nogenda nosasula fia NBS nogenda nosasula infrastructure levy misolo giringanga 10 kati mumbeera efaanana bwetyo katuveeyo buli lwojjo gisasula olete maali naye kati nze kyenkola nsooka nensala import duty neŋŋamba nina kukola ki ekisooka neŋŋamba abantu badde ku 20% import duty lwaki mba nsikiriza gali amawanga agatwetoolodde okuddamu okujja gagula ebintu wano mu bungi gano aga East Tanzania, Africa, Sudani, Rwanda, Congo gazje wano gatandika okugula ebintu tubeere nga tufulumya nnyo weebale nnyo kubanga lino eggwanga Uganda lyalinga nga Dubai nze sirabangako ggwanga Mukama lyayagala nga Uganda banyinyo balirwana okufa nze simanyi nange lwaki kubanga wano mu ggwanga Uganda abantu badde batwagala nnyo okuva ebweru w'eggwanga nga bajja ebintu ne tubireeta era ne tubifulumya so mu mbeera efaanana bw'etyo bakasitoma nga tulina bangi nga n'abantu abatandise bizinesi bagaggawala kati gavumenti efunamu etya bw'osala emisolo n'ojja ku 35 n'odda ku 20 ziri sente ziva ebweru w'eggwanga ziyingira nnyo wano ne bali ne beegomba eggwanga lino olw'okuba nti tulina kwegamba nze kankitemeete mamaye mbigaziya point ogirina bw'oleeta 20% n'ossa emisolo ku 20%. Yes. Kitegeeza gwaleeta ebintu ogenda kuba n'obusobozi obubireeta. Yes. Naffe ate bw'obireetedde tugenda kuba n'obusobozi obubikugulako kubanga sente ziri wansi. Yes. Yeah. Then ne bali bannaffe abali ewabweru abali Congo, Sudani, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya bagenda kuba balina obusobozi obubigula wano ate ne bali bannaabwe babigule basobole bitwala mu mawanga agaabo naye bwe obireeta wano ne bibeera bya bbeeyi ng'omusolo mungi oli ow'ebweru abatasobola kujja wano kukugulako bintu ne banne ne babigula aba agenda bikulekera ne yagendera ne abyereetera. Yes, kati kyova ogwa ezo bbiri kabando obwamu mpewendo obulingira genda ku kyokusatu kakati kampeni y'omusuubuzi gye nkugambye njagala ebeere bwetyo. Kaakati ekintu ekirala kyeŋŋonza njogera n'abasajja abachina kubanga essaawa zino wetwogerera mu mawanga ge bayisa obubi e China ne bannayuganda mwebali visa yaffe wano ya bbeeyi nnyo ogende China bw'oyogerako n'omunyarwanda visa bagisasulira sente ntono nnyo teweza na $5 kati ate wano eyaffe eri waggulu nnyo eri mu mmeka visa wano ku agent tugisasula $55 ku nkaaga ya myezi 3 naye nga entry eri emu toddayo. kakati ekintu ekyo kitufuukira kizibu. Air tickets bw'ozitunuulira ziri so high ekinyigiriza bannayuganda obutagenda bweru kwongera kuyiiya so buli lwe bagenda ne bayiiya babaera bayegomba abantu balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe ne babireeta wano mu ggwanga nabo ne batandika obikolerawo. Kati gavumenti kyerina okukola nze singa mbadde nga era ndi mu mbeera efaanana bwetyo mbadde nteekawo privileges ku bantu abaagala okukolera ebintu wano ne mbawa zi tax holiday abantu bali abava ebweru w'eggwanga ne bajja ne bagula ebintu bino ne basasula n'emisolo nga bifuluma. Naye kati essaawa eno tulabise nga waliwo qualifications ezeetaagisa omuntu okukolera wano ziri waggulu nnyo kati ne kinyigiriza omuntu ayagala okukolera wano emirimu era ndi mu kuwandiika lipooti ku nsonga eyo njiwe pulezidenti kuba pulezidenti ayimirira wali n'agamba nti eggwanga limu lifudde supermarket nga tamanyi na kumanya nti abantu be aba NBS wamu ne URA bataddewo UNBS bataddewo emiziziko ku bantu abaagala okukolera wano ebintu. Kati kano ke kaseera tutandika okubanga eddoboozi lyaffe tulyogereramu ezo offices ezirina okutuyamba omusuubuzi ne munnayuganda asobole okufunamu bye bimu ku ebyo ssebo. Okay, mpulidde olina gundi federation eno egenda kubeera etya? Si yange federation y'abasuubuzi ba ggwanga byonna. Okay. Naye ye ambulera board egatta ebibiina by'abasuubuzi kubanga minisita w'ebyobusuubuzi yatugambako emabegakaawo nti Kabanda mutukalubiriza oba wakafuluma gwe wa New Generation Traders owakafo najja n'aleeta ebbaluwa nga yeemu zifaanagana oba wakafuluma owakasiita najja
oba wakafuluma Masaka City Traders Association nayo neetuuka n'agamba nti it is too much mwami Kabanda twagala tubawe federation mwegattire wamu ensonga bwe banga eyogerwa tumanye nti ekibiina kimu kyekigitembeeta nti mulina eddoboozi limu. Yes, kakati ne batuwa kye bayita federation eno era tuli basanyufu nnyo kubanga etukoledde nti essaawa eno mbeera wano Kabanda naye nga mpuliziganya bulungi n'omuntu w'emubende. Essaawa eno yes mbeera wano ne mpuliziganya bulungi n'omuntu w'embalala Kabaale wa ebyo byonna bituyambye Mbaale kati twetaaga eddoboozi lino gavumenti eriera empowering. Naye abasuubuzi bakimanyi nti balina federation kati. Bulungi nnyo ssebo. That's why mpitibwa president ssebo. Kati gwe president wa federation. Yes ssebo. Federation magiyita batya eno? Federation of Uganda Traders Association is FUTA. Federation of Uganda Traders Association is FUTA. Era mwetuli tweyagala olweyagala luyite. Tutula ku paaka mpya mall. Paaka mpya sinkadde ndaba nkadde ffe tuli ku paaka mpya mall bw'otuuka ku stage y'emubende tunula waggulu ogenda kulabawo obupande ogenda kulabawo ekipande kinene kiriko Federation of Uganda Traders Association is FUTA. Room eri 133 awo we tutuula. Ayina ensonga z'abasuubuzi kuba mpulira abasuubuzi oluusi mujjaawo era wabeerawo abasuubuzi bangi nnyo babongeza renti mu bumenyi bw'amateeka ezo zonna ensonga zigenda kuggwawo kubanga eddoboozi bwe liba nga litandise okutuukira ddala kuba ntu abalina okutuyamba ku nsonga ezo kiba kitegeeza anytime we are going to solve all of those problems. Buno bubaka abasuubuzi naliko ku mukwano ne baŋŋamba abantu bannanyini matooyi ag'omu arcade bakendezo bongere ku tipi. Ekyo kituufu wakiwulirako naye n'ekirala obula kujja nayiyo ate ne bakuggyako ssente. Nze ndabye abantu bakaggwa ensonyi abataswala be bagaga bawana e Kampala era nze ssente ziraka zijja nakunnema kuba nze nninamuko ku nsonyi z'abantu b'e Masaka tosobola kusasuza na muntu toyireti ate nga omuntu akukwatira miliyoni 5 n'azikuwa buli mwezi n'omugaa nti genda wali osasula nga siringi 5 kati lutunulira omuntu ng'akuggyako 10,000 endala mmeka gy'emitwalo 6 omwezi bantu mmwe Katonda agenda kubookya omuliro kyokka ne bakuwa katipi bwe kati nga bwe nkubuulidde kubanga nayo yafuuka bizinesi ono toyireti agimuggyako miliyoni 10 yeetaaga okuziggyayo. Yembeera gye tulimu abasajja b'e Kampala tebalina nsonyi naye am assuring you traders all over Uganda that all of these challenges we are going to overcome all of it. So mubeere konkosuwa nti obukulembeze bwe mulina okwetoloola eggwanga mu busuubuzi tugenda kukola ku nsonga zammwe era mugenda kuzaakivingako ate temugenda kwejjusa. Kabanda John kwotabuddemu Ekingereza buno obubaka wabumaze dda era basiibule mu Luzungu. Basebo ne banyabo abaaruwa abasuubuzi mu Arua basiibule mu Luzungu. All ladies and gentlemen who are on this program today, I'm very happy and I'm assuring you that all the challenges affecting traders we are going to overcome all of that, and I'm assuring you that whatever challenge we are complaining we are going to solve that problem. We have our federation and at this moment we are very happy that we are going to overcome whatever issue it is challenging us in our fraternity of the traders. By the names I've remained with as John Kabanda, the President, Federation of Uganda Traders Association is FUTA. Thank you very much. Ebyo tobyongerako Honorable Mopi President FUTA. Sinalone wase wachali President. Olize kati nkugambye utandise okugira. Nonya ettayi ne kooti. Next time. Ko kigira. Naye ati kati gwe ng'omusuubuzi ojja kusaba kuleke toyambala kooti mwambale ebitengi byammwe neziri engoye zammwe ezimasamasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya abasuubuzi mukiwulidde. Ne URA zino ensonga za muntu wa bulijjo muziwulireko mweraba.